omujaguza, empalabwa, lukeberwa, lukoma nantawetwa, Ssaabataka asiimye okutulamusaako. Abalangira n'abambejja, Katikkiro wa Busoga, Katikkiro w'Ettoolo, baminisita ba gavumenti eya wakati, baminisita b'Obwakabaka, abakiise ba Paalamenti, abakiise mu lukiiko lwa Buganda, abataka abakulu ab'obusolya, ab'amasaza n'abaami ba Kabaka, bannaddiini, abakulembeze ab'ebitongole bya gavumenti eya wakati, abagenyi abakulu ab'enjawulo, abagenyi baffe mwenna, mbasaasidde enkuba. Era mwebale okubeera abagumiikiriza. Njagala okwebaza abo bonna abatuleetedde amakula, abo abavudde mu masaza, mu bitongole eby'enjawulo, n'abantu aba bulijjo n'emikwano gyaffe mwenna, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twaniriza abagenyi baffe n'abantu baffe bonna abazze wano olwaleero mu Lubiri. Bazze butwegattako nga tujaguza n'okujjukira amatiikira ag'emyaka 30. Twebaza Katonda atukuumye emyaka egyo era n'atusobozesa okukulembera abantu baffe. Ku mukolo guno twagala okwebaza n'okusiima abantu mu biti eby'enjawulo, mu biseera eby'enjawulo, abaakolerera ennyo Obwakabaka. Okusooka twebaza n'okusiima kungi abantu abaavaayo nga nabbe yakutuyingirira ne balwanyisa era abamu ne bafiirwa obulamu bwabwe. Mu abo mwalimu abalangira,
bannalinnya, abambejja, abataka, bannaddiini, abakungu, abasuubuzi, abaserikale n'abantu aba bulijjo. Abo baalwana ne bakuuma ekyoto nga kikyayaka mu Bwakabaka. Abantu abo kwe kwalukirwa enteekateeka z'abantu baffe buli gye baali okulwanyisa effugabbi nga tetwerabidde n'abaakekkeza ennyabo. Mu kiti kino twebaza abataka n'abakulu bonna abaakuuma omwoyo gwa Buganda ogutafa. Okumalira ddala emyaka 27 era oluvannyuma ne bakola enteekateeka zonna ez'okutikkira Kabaka mu kiseera ekyo. Newankubadde ng'ebbanga lyayitawo lingi ng'emikolo tegikolebwa, naye baakola nnyo okulaba ng'emikolo gyonna gikolebwa mu butuufu bwagyo. Era Kabaka n'atuula ku Namulondo. Era mu kiti ekirala twebaza nnyo abo abaaweereza bwe twatandika nga bakola nga bannakyewa nga n'ebikozesebwa tewaali. Bano mu butetenkanya obungi baateekawo embeera eraga nti Obwakabaka buzzeewo era nga kirabika nti weewaawo weebuli. Twebaza abantu bonna abaawaayo ebiseera byabwe era n'ensimbi okutambuza Obwakabaka. Newankubadde ng'Obwakabaka bwaddawo, naye tebwafuna buyinza. Tebwafuna buyinza okukola emirimu nga bwe bwakolanga edda okuviira ddala ku ntandikwa yaabwo. Okuva edda bajjajjaffe baalina omwoyo ogukolera awamu era nga batetenkanya nnyo. Omwoyo ogwo gwe gutuyambye okukolera awamu nga bajjajjaffe bwe baali. Tusobodde okwerwanako mu byobulamu ne mu byenfuna era n'embeera z'abantu baffe bonna okutwalira awamu n'ebyobulimi tubizizzaamu amaanyi. Kino kiraga nti bingi bisoboka okukolebwa era kino kyoleka bulungi lwaki twettanira enfuga egabanya obuyinza abamu gye bayita federo.
mu federo buli kitundu kyekulaakulanya, awo nno Uganda nekulaakulana. Ng'oggyeko ebyenkulaakulana bwe byenfuna, obwakabaka bugassa abantu baffe nga buyita mu mipiira gy'ebika, n'emipiira gy'amasaza. Kaakati tusibirira abantu baffe entanda. Obwakabaka bwaddawo era tubwagala nnyo, naye waliwo abatabwagala. N'olwekyo temubongoota. Abavubuka tubaagala nnyo era mutulaze omukwano n'obwagazi. Era mmwe ssuubi lya Buganda. Wabula twagadde okubalabula ku nsonga nga bbiri. Ensonga esooka, temuva mu byalo era temutunda ttaka lyammwe. Gumiikiriza n'okukola ennyo, tujja kubayamba okubatuusaako enkulaakulana eyo yonna gye muli. Ensonga ey'okubiri, temubuzaabuzibwa kutwalibwa kukola mirimu egitategeerekeka. Okutwalibwa mu mirimu mu nsi ez'ebunaayira, abantu baffe gye bayisibwa ng'abaddu era n'abamu ne bafiirayo. Abo ababatwala okukola ebweru tebalina kirungi kyonna kibabaagaliza.
emitima gyabwe si mirungi naye bo bakifunamu nnyo. Nga mmaze ekyo njagala okwogerako ku nsonga ey'obuvubi. Mu kiseera kino omulimu gw'obuvubi gugootaanye nnyo. Kino kikosezza abantu bangi naddala abavubuka, kubanga abavubuka bangi baazaalibwa ku mbalama z'ennyanja era kwe babeera. Abavubuka bwe nga tebasobola kuvuba kiba kya bulabe nnyo eri eggwanga, era abavubuka abo bayisibwa bubi nnyo. Ensonga eno kisaanidde ekolebweko mangu. Gavumenti yaffe ejja kwongera okuwagira abavubuka ng'ejjayo ebitone byabwe mu mpisa n'okwekulaakulanya. Tukubiriza abantu baffe beeyongere okubeera obumu n'okulowooza ku Buganda ey'enkya. Abo abasoma Bayibuli mujja kumanya nti mu kitabo kya Lukka atugamba nti Yesu yennyini bwe yasooka okuyigiriza yali yakamala emyaka 3. Ekyo kyekitegeeza nti omulimu ogwaffe gwakatandika butandisi. Mbasiibula nga mbagamba nti Mukama abakuume, nsanyuse okubalaba, mwebale nnyo. Engalo z'abeene n'enduulu. Engalo z'abeene n'enduulu. Ssabasajja abagambye nti katandika butandisi. Katandika butandisi kakola ki? Tuwagire ebika byaffe tunyweze Namulondo. Mu budde buno nga beene agenda okutugabula, ngenda kusaba abasanyuka sanyu cultural performance ziwuune zivuge beene asiimye. Sound tuddizeeko emizindaalo. Yes. Abange sive wano wali mwenge guno guwoma nnyo, sive wano abaana ba muno abasanyu mukube engoma.
alindabira naye abange munyanukule omwenge guno abange siive wano Kabaka yagabudde asiimye natugamba abange mwebale naye abange mwongere okukola gamba bulire abange mwongere okukola naye maama siive wano omwenge guno guwomanyi omwenge guno abange mwongere okukola naye maama munyanukule omwenge ye munnange leka mbabulire era omwenge ye mukwano gwange abanga lindabira Lindabira wali mwenge ye mwenge guno kuwomanyo bakuwe chupa lindabira wali mwenge ye munange mwenge guno kuwomanyo bakuwendeku lindabira ye munange mwenge guno kuwomanyo lindabira wali mwenge 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 ye munange mwenge guno kuwomanyo mu budde buno nga basanyu we batuwa ku ngoma baffe agenda tugabula agenda kusala keeke mu matiikira keeke nebeera nte era baffe asiimye atugabule abasanyu mugende mu maaso. Awanze nga bogera ebyama abalangira nkagga balitunywako omwenge balira banfudde ngolo bogera ebyange abalangira nkagga balitunywako omwenge basajja bannange mukube engoma mpulire abalangira nkagga bali banywako omwenge wulira olugendo lunata abalangira nkagga balitunywako omwenge balira banfudde ngolo bogera obwama abalangira nkagga balitunywako omwenge mukube engalo mpulire kubanga ndowooza nnyati abalangira nkagga balitunywako omwenge basajja bannange mukube kalulwaho balangira baliwa balitunywako omwenge kola ku ngoma nyimba tuliddamu olulala balangira nkagga balitunywako omwenge wulira olugendo luno balangira nkagga bali banywako omwenge wulira endagaano eno balangira baliwa bali banywako omwenge wulira olugendo luno balangira nkagga balitunywako omwenge baya banyanze nga bogera ebyange balangira nkagga balitunywako wulira olugendo luno balangira baliwa mama bali abangeze nga bogera ebintu balangira nkagga ngambye balira abangeze nga bogera obwama bene asala keeke bannange nsaba bannamawulire mugwe ku gaapa abantu balabe bene nga tusalira ente gyatugabudde n'akalulu nako kagwanye bene asiimye n'asala obugalo kale basanyu basaba mujje tusiriseemu okuba nkate bene nga bwatugabula agenda kufunamu okusanyusa okw'enjawulo tugenda kufuna munnamawokota Dr. Hildeman munnamawokota Dr. Hildeman asanyuseemu bene nsaba bonna babadde bakuŋŋaanidde awo tusembereyo bene asobole okulaba musajja we munnamawokota nga amusanyusaamu Dr. Hildeman.